Oli ku There Is Still Hope channel y'essuubi. Kale tukulamisako yonna gy'osinzira okutulabira gwali ku mukutu ogwa There Is Still Hope naali ku There Is Still Hope 2 emikutu emirala mwebale nnyo olunaku lwakumeka lwa Mande kusomeza 29 omwezi gwa 9 2025 kitundu kyaffe kyakusatu kama tukwebaza yatwandiza omwoyo wo ajja tulungamye mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amina. Nange mbalamusako mwe namwe n'abeekumira ku There Is Still Hope mukola ky'amaanyi nnyo okubanga mutugobera ate mu Kristo Yesu. Amina. Kakati Esebo. Tugendeko mu Arua City ekibuga mu district gye bayita eya Terego. Arua City we wali akabiina akawola sente aka premium credit ngawe buli ewammwe ku kitundu buwola sente nozaayo abamanyi nga bumanerenda. Kakati ono omusomesa wa primary ava mu district ya Terego nga atandika olugendo olumutwala mu Arua City ng'agenda bamuyise Mr. Inima Justin ng'agenda yeewola akakadde kamu ake Uganda okuva mu company gye bayita Premium Credit Limited nga bamuwadde interest bamuwadde amagoba gagenda okuba nga ateekamu ga 100%. Nti bamuwadde kakadde alina kuzaayo kakadde azaayo kakadde mugamba Katonda okitegedde kakati ndowooza ng'asasula kati ng'omanya emize gy'abantu bamanerenda nobu company mbutegeera bulungi nnyo ati the end beebuzaabuza oba onootera okumalirizayo abantu abanene mu mpa empapula eziraga nti maze okukola ki okukiryalinga nga beebuzaabuza bawuza tukyakubanja ezinaba kuggwayo muleete ndabe kuba banka badde bazitemanga ku akawunti kati muleete nkoleki ndabe engeri gye mbadde nsasula bw'ate tonnaba ogira osasula kati naye oyagize agenda anoonyayo onalebo amuyitiramu ensonga bamuyita onalebo Rose Obiga yo woman MP owa Arua City amuyitiramu ensonga naye yasitukiddemu nga bukyali ebisaba bya campaign onalebo sa n'omutambuliza obwezi ate n'atakuvuma munayo nalebo soko ojje kuwa newaka nabadde ensaago n'atuuka nga n'adde ensaago batukunoonyeza kalulu kwatayo ne transport onyongeremu ate ndagawa oluwo wenyini agate kwatayo transport saazo tebategeera bulungi kakati yalumbye ka credit company kano bwe kiri n'asooka akalaga nti onalebo bantu bangi bali mu mbeera eyo kuno obukampuni bubbya abantu obubuuza nze va ne mukubba wabula bulogo obwo mububuuza nze bukuloga sente zakuwadde ne zirema kukola magoba kuzaayo zaabwe tukaba kubya interest nene bakuloze ate kimanyi kisinga okunyiiza sebo nomukwewandiisa eno registration tulaba nti noboga kujjayo akakadde anti oteekayo 10 anti baba bakuwadde 9 bakuwa 9 bakuwa babbi aye gavumenti notefaayo ogenda okwesanga nga buli gwe kikwatako ayinza okuba nga gundi mwana wa anko yatandikawo ga credit company agenda musiba atya kale katusooke tukutwala Arua olabe ano MP Obiga Rose ng'ayamba omusajja Mr. Justin eyavudde Terego district eyewola akakadde ne bamukuba 100% interest n'azimalayo naye ate bakyabuzaabuza baagala ayongere okusasula. Nze nkuwaga bwereere oba oyagala okumanya eddogo erinyookera obwo bu credit company ne bamanerenda mba nagenda eyo balogo omuwa omusingo wepupu kiba kiwedde n'atwala ku kyoto n'esente zakuwadde zibeera ku kyoto zibeera eyo n'ebifa
byonna bifa bifiira ddala banange obanga osobola ogenda w'omuntu obuntu n'akuwola ayogera n'omuntu munno naye abo balogo babbi balogo abinnyonyi kale sooka owulirize mupya ono yalaze solidarity obuyinza yalaze solidarity eno singa bavangayo weebatula kuba bavayo lwa campaign nabitegeera sooka omuwulize mu dakiika 11 oyongereyo. Yeah, I've come to know why you are not giving this quotation. You are saying it's you give quotation once in a month. That is Bank of Uganda policy. No, because you are supposed. I'm Rose Obika. I'm the woman member of parliamentary, and I'm a notary of High Court. I've not come here to be fooled. I want to know from you. Is it Bank of Uganda policy? Because I'm not going to the next level. I'm going to Minister of Finance and ask why they've allowed premium to be cheating these people. Somebody wants to pay off your loan. How can you say you are giving quotation once a year? I mean once a month. This boy has been coming and you don't want to speak to him. You explain to me according to bank because I know you are managed and controlled by Bank of Uganda. So tell me why you are refusing. But up to 20th of next month, do you know what that means? He is going to pay interest to you. Why are you refusing to give him the quotation? So you give it now or never. I want to tell you, you will know. I will close this place for you. These are poor people. You bring them here, you start cheating them. You are going to leave West Nile. If you think I'm joking, have you ever heard my voice? Explain to me. You either give the quotation or you don't. Tell me, are you giving or not? I will drag you people before Bank of Uganda and Ministry of Health. I mean Ministry of Finance. Why are you doing like this? Now, do you know what it means driving from Kampala because of one person like this? You look at me. Do you know what I've left? Do you know what I've just left? How? You people, when you want to serve people, please serve them diligently. Why? Why you know the teachers are crying with the issue of low payment of salary? This month, can you handle now or never? I help you to handle it. I either help you as a member of parliament to help to close this place or else you handle. How dare you? So what is okay? I want to hear you are giving him the quotation. He wants to pay off your loan. The guy you took how much? I took 1 million. 1 million. Okay. Now how much have you paid? I've paid about 2 million. Somebody takes 1 million, has paid 2 million, is asking for quotation so that he finishes your money. You have refused. Really? I said now. Now, or I help you to reach Bank of Uganda now. Did you vote for me? Why are people stealing from the poor? How can somebody take a loan of 1 million and pays 2 million? You will steal from all the other people, but from Terego you will not steal. Give that person to me. I need my teacher sorted. And you people stop taking money from these thieves. These are thieves. Premium. These are thieves. How can you? You are shouting at him. You even refuse him to talk. You are feeling sweet. What is this? What is this really? I will help you close this place if you think I'm joking. Yes, please. You want to grow rich on who? On civil servants? Do you know how much teachers are paid? How can you take near quotation next month? You know you operate under rules and regulations of Bank of Uganda. Huh? I want it now. It either comes now or else I take it to the next level. Why do you think I'm recording? Because I want to take action. It will give me a date. This will sort ourselves. When did you write the demand letter? And the bank, the Centennial Bank gave them request letter on the 10th of this month. I paid their money.
I said Centenary Bank gave you a request letter on 10th. You refused on 10th. I paid their money, they need on 11th. They paid your money on 11th. If you said it was on 20th, why did you give? I paid on 11th. So you explain why they gave you money on 11th, Centenary Bank put a request on 10th, and up to now you are saying you are going next month. Actually, get this thing, I'm dragging these guys to court. This is nonsense. You come to Arua, you are a daughter of the soil. They are using you to steal from your own. May you die by this. May it cost you people's life. Really? How dare you? Our own children have been used to steal from the poor. You look at the shoes of this teacher. Just look at his shoes. You have to drag me from Parliament to come here. You will kill me. May lightning strike this place. May it fail in life. May this place fail. He's calling me for what? I said I need quotation or never. Calling me for what? Am I a girlfriend here? Do you hear my voice? I need a quotation. You tell me you're not giving quotation. And then we start from there. How dare you? I will reach Minister of Finance right now. I will reach the PS now. Huh? I need it now. Who is this woman feeling sweet? Hello? Why are you feeling sweet in your comfort zone? Who do you think you are? Huh? You either give me the... I'm not your sister, excuse me, you are the thief. A bunch of thieves. Huh? How dare you? This teacher has been moving here. Come and see his shoes. You gave him 1 million, he has paid 2 million. He wants quotation. Centenary Bank gave you a demand not on 10th. If you say you give it on 20th. How come you could not give? He paid for the quotation on 11th. And tonight you are saying you're giving it on 20th. You will see the level of madness in me. Do you know how much teachers earn? You want to grow rich on him? May lightning strike this place. May you never grow rich. May God never bless this place. How dare you? I need it. Okay, you tell me you're not giving, I go away. And we meet in Kampala. I said, I'm not here for your sweet talking. Are you giving or not? This is simple. Are you giving it to me? He's taking it today because you have dragged me here. It is a matter of printing. I've seen the printer here. Are you paying this man's transport from coming to the village? Prepare yourself to face me in court. Nonsense. Look at these women. May you never produce a child because you are mistreating other people. May God punish your children. What is this? Huh? Why did you come to Arua to steal from us? There are so many of these organizations that come and steal from our people. I will use you. I will punish you to pay for the rest. How dare you? Useless. I need it now. I said now print it. You either print it or else I help you to print it. I can drag all of you to police. Nonsense, useless thieves. You are joking. Who do you think you are? How dare you? You want this man has been moving here for all this long. He has to bring me here. You can steal from any district. Please check everybody who is coming to borrow from here from Terego. Because I'm not going to allow theft. Nonsense. You are printing? You either print or you see my wrath. I'll drag you and hit you on that wall. Nonsense. Tell us what we if did you pay his school fees that you people come to West Nile to steal from him? You either give it or you give it. You will know the level of madness in this country. Useless. You people, warn yourselves. This is the room for stealing. If you have come to pick loan, go with this pregnancy out. How dare you? Do you know that this is a pit? How can you say you are giving something on when? Nonsense. I am going to scrutinize this document. If he has already paid excess, I promise you, Idima is not paying any more money. You have stolen enough. Hush. I'm going to engage financial experts, and we're going to look at this. How dare you?
I need it. You are joking. This one. If you don't pick this thing, I'm running for a function. If you don't pick this thing, call me. Which... Okay. Keep it here. You get me soft copies. Keep it. I want that quotation now or never. How can children like this disturb me? Do you even vote? Nonsense. Let's go. You will know me. You bless. Adde na bigambo birungi. Abadde tasalikako musale. Company agikolimidde. Nenyini company namukolimira. Tazalanga. Kuba talina mutima gwa bazadde. Naye ajja kitegeera. Company tekulaakulana egwe. Egwire ddala. Ubeze kubba teze kuyamba. Okitegedde? Kitegedde bulungi. Ayini company yategedde nti giwunye. Atanaka, you know sister. I'm not your sister, please. Siri sister ogundi. Siri sister. Attachment nze ndi omukwe mulamba. Siri sister. I don't want your sweet talks. Tate mama. Nange. Tugenda bimalira mu court. Mama nedda. We mutamu wa clearance kati. Anti kati empapula bakulu kankebere mu. Ayina nagamba mubanga ate mwamukoze overcharging. Mugenda zisesema. Mugenda kasesema akasente. Mugenda zisesema sente ze. Ibintu yazamazeeko. Ekyokusatu we nazuula nti mwina alabe mwabba. Ina bagoba mwaluwa. Muveemu. Mugende muyizeeko ewalala. Yohana lebo awakalulu akamazi. Abayodde. Babalaabo bazanyisana. Abantu bali maziga abantu ebyabwe bigenze. Taka, mayumba, business, motoka, buli kimu kigenze. Tubafiridwe ebintu. Agama company the government etefayo. Elineteka, there is a law regulating those credit companies ezo. Wekiri. Nti tolina kusukka sente weziti. Kituufu. Ma interest weight wowola omuntu. Tolina sukka 9% or 10% according to Uganda Central Bank. Oba bank enkulu efuga obwo buki? Commercial bank. Otegedde? Naye kankubulire kati we bamukubya 100% interest. Ajimwokyeze. Ne government tekimanyi? Ekimanyi bulungi. Ono Uganda omubbi ye mugezi. Omubbi ye mugezi. Babbi bannansi ne bakowa bukoli. Otegedde? Kati musajja atwali awo. Abagandi bannaye mubeeko n'ekisa. Omusajja afuna emitwalo 40. Omwezi. Salako simanyi ne SSF. Manya musolo, manya biki, mumulabe ngato gyambadde egudde n'olubega kitegeeza teyeesobola. Nenga teweddeyo. Naye mwaga mubbeko bali abalina. Naye ono alaba yeetaaga obuyambi ate gugumuba. Ate muli babinna. Government, where are you? Government no kituufu ebaawo. Ne government ebeerawo. Ate mu Uganda amateeka gamukubya byayi. Yoga bintu siba bye bikutuka. Ate wegaye tegakola. Ate gakola. Ati kati nawe ebiseera ebyo twabavayo ne bagamba atalina license mwobo bamanerenders. Toli supposed kuba bantu. Bameka be bakutte. Bamanerenda. Akale wakuba tukikolako. Misabe emeka egiri mu makooti. Nga bumanerenda bututte ebintu by'abantu. Ninga ne kooti biziri awo zivuluga. Zisirise. Ezivuruga emisango. Ezisirisa wala zivuruga. Ate n'ekiwandiiko kino kiraga. Ati yakuwa nanyi mwateesa. Mu mateeka. Okitegedde? Manerenda tolina kuwamba. Manerenda towamba. Olina soka agenda mu banka nekuwa olukusa. Manerenda wakuwola. N'ogenda n'essimu eno. N'omugala essimu eno mpola emitwalo 10. Bwekiri. Okitegedde? Wotagimulekera kaba kaweddemu. Alina ogisigaza. Kale byasigaza simanyi buli siiti. Wa. Ate ekyokubiri talina kuwamba. Okuwamba ekintu kyonna alina okuyita mu kooti ne muwa kooti order. Bameka wano babawambyeko ebintu. Nga ne gundi nga ne polisi ewa security. Teka ya kasente cabinet.
nga polisi wa security ne bakutulugunya yeberawo ku guard ati katwa polisi ali bubi naye bamwaddeyo ebiri abaana tebaaliye kyesatwawo matagayingidde nga lwaki takukonkona omutwe ogwo kuba ekigala ky'emmundu n'olaba abazuubi abanywa obusera bamanyi ne testi yaabo muganda wange olabira awo nga abasebo bali mu ngule ogendo ga Biden ali mu kusogola mu bisigo bali mu ngule balanya gusinze ngagamba ono basifudde noddamu n'ofa ogezaako kufa so bale bekikwatako yambe kiri bubi bwe kiri abantu abamu beetuga tekituufu beetuga kati oyo mukama yamuwadde omukisa wano gw'amaanyi wuuyo MP yavuddeyo naye obu credit tebalina kye babukola tewalina kye babukola aye bwe nogaa simanyi mbu obutwala mu kooti muganda wange oyinza n'otunda ekibanja nga mukyebuba wewe tosobola buwangula bali kankuba obu credit companies ba mafia nyininyini that's number 1 ekyokubiri bali ba wizard balogo kituufu balogo kakati obanga olina omukisa ogubetakuluzaako tolinyayo tolinyayo baveeko bajja enaku ze banonya bunonya abantu batambula nange kantu kano ojja tukubirako ogambye ojja tukubirako awo abamaze okuloga kasooka takakadde kaabwe abamaze okuloga wayitawo enaku ezo ng'ofuna ekizibu lengera nnoono ng'omukubira nti owange mbadde nina kyenteesa webatyo we batambuza spells abakulozaawo era genda laba nga ofuna ekizibu ekyetaaga ssente omutima nga gujjukira kakadi naye era kituufu kuba nga kugamba yitayo tulabe omanyi kituufu kuba nze akugamba nze nali eri ebyo liri dduggu libakolerako gamba naye genyininyini omusajja senze yamwesibako ompa sente akusanga tolina na birowoozo byakwewola sente saawa ebirowoozo ne bijja kyokka nonalina sente za saawa ekizibu ne kijja okitegedde noge wanewa bakuwa bantu asomala oyingira trap kiba kiwedde ng'ajjayo tulukala entuufu naye bavuma okitegedde nkitegedde bulungi so omusomesa tukuyozaayoza mu butuufu tukuyozaayoza kulika kubanga kulika abalogo n'abamafia abo balogo ate bamafia abazibu ezo zicredit simanyi premium waliwo emu eno esoosaako manyi bino ebintu kati wandiikirewa bangi gye bali ne muganda wange ogenda ngaeyo siibula eyo esoosaako eryo erinnya eryo ono mujinja eri awo ng'oyambuse oyambuka awoawo kya ku supermarket eri n'oyambuka abo balogo ate balogo bakika kya waggulu super abali babi bakakunguliro obaye omuntu akukuba eddogo n'akubba ng'olaba wodi nga tolina genyeenya nga bano abalogo abantu okukuba nakubba bali balogo super n'ekizimbe mwe bakolera mu nnyini basooka kifuula kyoto ekisooka kinyooka n'ogenda ne bakubba nga tetoli bakunaaza obwongwe nga negyosobola okuddukira ofuna obuyambi tosaana kulowoozaayo nobireka nja kukola aye omusajja omuya anyway kyo kituufu gireke abubulire era muganda okusabira togenda ng'omu credit whatever oba omuganda wange todaaganga obuzibu nnyo ogenda kuba weetyabidde bizinesi nebanga etutumuse ejja kudda ku zero ate kati bo kyebafa kyosinzeeyo bakitwale aye jjukira oba oyagala kakadde olina osengayo kino nga kiri wathe 3 million kwambuka ekikubisaamu ekintu ekyo tosobola kwagala kakadde nobakyakakadde
tekijja kuluma nti oba yagala kakadde kapolotiko kaddira oba milioni 5 olina bapoloting eri milioni 15 okudda waggulu bakuloge bulungi olemererwe ate bagala nsimanyi balanga mbu batunda kuba we babanka ng'olemereddwa balina olulanga bwekiri gyenyumba etundwa kati balanga gwe newoogenda newootuma munno tebakugamba teketi bafuneeyo basisita baabwe bakazini bajja n'agigula mukama akoonye obuntu obwo kale ndowooza eyo tica no yawonye adde asinze mukama abadde ajja kusasula akoowe bukooyi tolabana abantu ababooda balaba balina bikampuni bajja mu pikipiki balula omwana n'omusaasira oba sireevu muddu mwennyini epiki y'emitwa emiliyoni 5 kitundu ojjugula miliyoni 14 ate okumanya babbi balinda ng'onaatera ozimalayo ne bagisika ne bagamba olemereddwa mbu biganye bamanyi nozebbira bennyini kitegedde ate we bagikubbako bennyini ogenda yingira ki komera ekubonyabonya abantu ekiwundu ekibaaja obasasule miliyoni 14 piki ate nga bagyeddiza bagiwe n'omulala agivuge naye piki emu yinza bakola ne miliyoni 10 bali babi ate ga kampuni gangi ayitirivuno ssebo gangi ate omuntu n'omugaa gundi togendeeyo agisema okukozesa kuba gundi bagamba olaba kati wano bulungi tebanyigiriza nnyo olaba waliwo tubulanchingira nga tugenda ku gundi wali okola otegedde wao mukoona loni ya piki kyenkola muntu wange eza wuyo olaba otegedde wao tubulanchinga nze nobeera muganda wange nojja noŋŋamba oligendayo simanyi mu kampuni kibakuwa piki kugambirawo sibiriimu nesonyiwa bireke bani bali babbi bafere okolera bo ewaka ne babonaabona omukazi n'omusindika ne mukyalo n'addayo mukyalo obere mu kibuga ononya sente za mukamawo mbo bayigiriza kukola yigo okukola mwana wange yigo okukola kati aloni ekubigolokoka siba ku luguudo bekuba ennyondo ekitegeere abaana basiba bakola 12 zonna zakola zibatwala ate kati omanyi bano abasajja okumanya kituufu babbi okimanyi kati bayongeza mubayongeza n'okwongeza mu wiiki yali omusanvu wali 10 ate woba ogenda okujjayo registration kakadde tebakabala ako tekaliiko twaomi naye kozeki kuba ezo kampuni ezo sinja kuwulya nga tuba abamu bominisita nina gye mmanyiko yenyini kampani mutegeera ate omuzibu nnyo kaalogera mugamba otambu tuziggaleyo leka bababbe nammwe mukijjemu enjawulo kati obanga oŋŋamba mbadde statement eyo yagiwa ne kanjimire ngimidde liri ddogo ate kasita oyingiramu wooti tovaayo ogenda fuuka ejenti ogenda baleetera ogenda genda obawaanira eyo kwegamba bakubira akalango ofu okolera sitaani nga tomanyi omukubira akalango akobwerere nogala noleeta mikwano gyo bambi abalina innocent n'obakuba obulimi bwonna n'obayingiza mu bizibu when you finish paying the loan, when the motorcycle is ogenda okumalayo nga tezaana kukima amazzi luutu 3 kati ate okumanya babbi obona atera omumalayo bagatwala endala mbu ate mune bakwanguyizamu ku luno mbu goba kasitoma sitaani tayagala muddu we muvaako
nga bakusimbeyo ku byagamino ofuna omwana eri oba ateekayo kamu luno ojateekayo n'asatu kalitikira kiti kiba kiwedde mu kiscrap kiba kigenze kuno omwana omwana akiwubamu esatu ng'ebigere tekuli esatu bali babbi babbi balogo bakusiruwaza n'obulamu n'akategeera kati abaana balina stress ku luguudo okwo abaana batyo babatomye sayo naaga bagenda gisika avuga amaga ng'atakuyingiza tureera yakuyingiza gakituleera naye nokiwulira ogenda okuddamu amagezi ate adress ab'omugulu bagamba tusanyusa okulaba nti munange ntuuse nti ate kiki nti mbadde ngenda gundi muyenga obadde ogenda wa muyenga wano oli ku kaalo magombe kimunzizeeyo tewakyali suubi eno terinyonyi ziddayo zireeta buleesi mukama katonda bantu bawe kristo gwetwala kristo akuwonya amabanja akunye n'ebirooni ebyo muganda wange omuntu yali kubanjako naye kuva ku muntu nga kufuddemu ate nga alina mu kukuloga osure eyalikoze n'omusasula akuloga bulozi olemererwe damu ebigambo bino muganda wange kristo akutaase agamba yesu nkwebaza kubanga nakyali mulamu era ntegedde n'olwekyo mukama wange onyigeyo yenayingirira endagala ate ez'amabanja abyondokole era omulokozi wange kristo yesu Amina era amina ddala waliwo bi credit company ane onkulaba ng'oyingira emanso b'omuggo n'ogweri ne bakuddusa mu kitaana ne bakukitaana ne bakujjaajaane n'otagenda kuloga kale katwetolemu katonda odashikemu kukomera ekitundu kyaffe ekyokuna shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.